So ekisooka abavubuka bateekwa okujjamu kuba kati nga tunakwogera ku bintu ebyo byonna. Endowooza y'omuvubuka kintu kikulu. Gwe ng'omuvubuka olowooza ki? Abavubuka balowooza nnyo nti emikisa gyabwe tegiri wano. Kati buli lw'oba n'endowooza eyo toteekamu maanyi geetaagisa kulaba nti okyusa embeera yo wano. Buli kaseera oba ogoba visa, oba ogoba kino, oba oyagala bakutwala ekkata, oba oyagala ogende Saudi Arabia, oba oyagala ogende Dubai. Kati endowooza eyo bwe abavubuka bano bwe balaba nti tebagisuula mu guluka ejja batawaanya nnyo. So omuvubuka oteekwa otegeera nti wano Yesu wali ebizibu naye ate n'emikisa weegiri. Kati bw'omala otegeera nti emikisa weegiri, gwe kennyini oteekwa okwezuula nti olina bukugu ki wakomawa. Kuba bavubuka banjawulo. Wali omuvubuka nga katugere yakoma mu P7, n'olaba omuvubuka nga yakoma mu S4, n'osanga omuvubuka nga ye university akoze eki agimaze n'oluzungu asobola okulwogera. Then n'osanga omuvubuka ng'alina obukugu bwe yayiga, oba asobola okuzimba, oba alina ekirala ky'asobola okukola, kuganga alina kye tuyita skill mu luzungu oba obukugu nga ye. So kati abavubuka abo tuteekwa okulaba nti solutions ze beetaaga za njawulo. Naye we wali ebitakyuka, ekisooka muteekwa okulaba nti mukolagana wamu. Buli lwogezaako okulaba nti okola wekka kijja kunyiga nnyo era kijja kumenya nnyo ng'omuntu. Ate ebizibu byonna biba bizibu okwaŋŋanga. So kiba kirungi ne twegatta mu ze tuyita cooperatives oba ebibiina eby'obwegassi. Ebibiina eby'obwegassi ebyo kiba kirungi ne kibanga ekintu kye mugenda okukola mukikkaanyizaako ate nga kimu. We wali enkola ya SACCO ffe tetugivumirira nayo nkulu, naye obuzibu bwa SACCO buli bwe buti nti abantu baleeta ssente naye ng'oli akola byanjawulo. Nti kati musonda ssente naye ng'oli eziza zitwala mu saaluuni, ono azitwala mu takisi, ono azitwala wa. Naye buli lwe mugamba nti tusolooza ssente tugenda kukola kintu kimu, oba ffe ngaffe abavubuka tusazeewo nti tukuba bulooka, ze tugenda okuba bulooka, muyiga after some time. Of course mukola ensobi ne ssente mufiirwa, kuba teri kyokola n'otafiirwa ssente. Naye ekiseera bwe kigenda kiyita weesanga nga omulimu guno mutandise ogukugukamu ne mutegeerawo kekino ensobi twagikola tetujja giddamu and so on and so forth. Kati n'ekirala abantu bakuliriza nnyo ssente. Mumaze okwegatta, mumaze okusalawo kye mugenda okukola, ekiddako si nsimbi. Kuba abantu balowooza nti kati tumaze okwegatta kati ssente tuziggyeewo. Ate abasinga ne bagaa kati engeri gye watali nsimbi kati tubiveeko. No. First of all mwetaaga obukugu mu ekyo kye mwagala okukola. Kati obukugu obwo we wali ebitongole byanjawulo ebisobola obbaawo obukugu obwo. We wali ze tuyita business associations oba ebitongole ebigatta businesses ez'enjawulo. Ebitongole bino byagala nnyo okulaba nti abantu batandikawo businesses. Kati omwo mwe muli ebitongole nga Private Sector Foundation, mwe muli ebitongole nga Federation of Small and Medium Sized Enterprises, mwe muli ebitongole nga Uganda Small Scale Industries Association, mwe muli ekitongole nga Uganda Women Entrepreneurs Association. Ebitongole bingi ebyo. Ogenda n'obeebuuzaako lwaki? Kuba nabo baagala abantu batandikewo kiki? Batandikewo businesses. So genda obeebuuzeeko. Ate kirungi tebatera kusabirawo nsimbi, no. Ogendayo n'obaggyako amagezi ne bagamba kola kino, kola kino, kola kino. Ate oluusi bayinza n'okuwa kye tuyita omumanyi. Kuba olwedde bo engeri gye kiri nti baleeta businesses, bagata businesses, babamu n'abamanyi. So ne bagamba kati gwe oyagala tandika kola migaati for instance. Tulina gundi addukanya bekale, genda omwebuuzeeko. So muteekwa okuba n'akadde nga munoonya amagezi mu kye mukola. Ate amagezi abantu bateekwa otegeera nti wetwogera ku magezi tetutegeera kuddayo mu kibiina kutuula kusoma. Kuba si buli omuntu alina obudde oba n'obusobozi okuddayo kumala omwaka gumu oba ebiri ng'atudde awo asoma. Naye amagezi mu ekyo ky'oyagala okukola ogaggyeewa. Number 2, ebiseera bino abavubuka balina kye bayita incubators oba accelerators. Ebitongole ebyo mwe muli ebitongole nga Innovation Village, mulimu Outbox, mulimu kiki. Ebitongole ebyo bigezaako okuyamba abavubuka okutandika. N'abakyala naddala abakyala bw'obeeyo ng'oli muwala, ng'oli muvubuka mukyala. Ate gwe emikisa gyo mingi nnyo kuba ennaku zino abantu abasinga basoosowaza nnyo ki? Abakyala. So we wali n'ebitongole nga byo essira bigitadde ku bakyala. Wali ekitongole bakiyita mukazipreneur n'abalala. Kati amagezi ago era we wali program saawa zino NSSF gyekola bagiyita Hive Innovator. Ogenda naye abakyala
ogendayo ne bakuyisa myezi 6 nga bakusomesa then afterwards ne bakuwa ensimbi bagaba ne sente ziwerako bagaba $20,000 naye ng'oli muwala oli mukyalo olina idea olina bizinesi yo naye oteeka okukkiriza okuyita myezi gino 6 kati nabo kuba tebagala kuwa sente ate zife so bagezaako okulaba nga tebanakuwa sente bakuyisa myezi gino 6 bakubangule osobole okukola ekyo ekintu kyoteekeddwa okukola kyokuteekeddwa okukola so knowledge eyo nkulu oluusi ne ssematendekero ag'enjawulo gabayo ne programs kati Makerere University eyo yalinayo edda yalinayo program gye twayitanga Gatsby nga ogendayo ne bakuyigiriza bagala katugambe banaffe abalinga ekatwe abo nga basobola okugendayo ne bafuna obukugu obw'enjawulo mu bye baagala okukola. Tulina ne incubator Makerere bagiyita food science incubator nayo kati gwe bw'oba oyagala katugambe oyagala okukola yogati ebintu byonna bw'oba oyagala okugatta omutindo ku byokulya togezaako tandika genda weebuze genda e Makerere eyo balina incubator mu gundi ya food science basobola okutwala nga incubator ne bakuyigiriza then ne wabeerawo n'ekitongole bakiyita Uganda Industrial Research Institute nakyo kirina kawa nga ku Pepsi nakyo kiyamba abantu abagala okugatta omutindo ku byokulya ate kyo kikuyambira ddala nekikuyisa mu process yonna ofuna otya standard opakinga otya materials zijjeewa bo bakuyambira ddala paka ebintu bwe bituuka ku supermarket era abantu bangi ba business people abasinga benda bawano n'abali mu bya habo bayise mu mikono gy'ekitongole ekyo so knowledge eyo nkulu era abavubuka bateekwa ogjettanira mistake gye basinga okukola kwe kusoosowaza ennyo ssente nga bakatandika ate nga nekye bakola tebakiri clear about it ne process naki kati bwe kiba ng'omaze process eyo first of all mu kufuna amagezi nga bwe nkunyonyodde wewali ebitongole nga byo bijja ku traininga bikufunire n'ensimbi ng'omaze okuyiga nga byo already birina abafunders baabyo naye ng'oteekwa okuyita mu process yaabyo ne balyoka bakuwa ssente ezo then bamala ozikuwa then ne bakulondoola ozikozesezza otya then katugambe nti oyise mu programu zaabwe ezo zonna tulina ssente mitendera ki gy'osobola okuyitamu okufuna ensimbi course tumanyi programu za gavumenti ez'enjawulo muyinza okubeeyo nga mugaba programs ezo ffe zaatutama biki naye era tuteekwa kuba ssente zino zo gyeziri oba abantu bazifuna oba gyeziri era oteekwa okugenda ozibanje kuba zo zamuwa musolo tesobolaga kati tuziveeko kuba bwe wali abataafuna no way you go ogezeeko zifuna kati katwogere ku program ya parish development model nti buli muluka bagenda guwa ssente miliyoni ezitakka wansi wa miliyoni 100 gwe weebuuzizaako ku muluka gwo ani yazifunye bazikozesa ki kuba bayinza okwekolamu omulimu nga komiti yo yennyini yeyeerondamu abantu abanaaganyulwa nga mumuli eyo mwebasi mubongoota exactly so kitegeeza nti oteekwa mwengammwe abavubuka mu muluka ogwo muteekwa okugenda ne mubuuza bannaffe ssente za parish zo zaatuuka ani yalonde of course sita kusikinga naye ku bangi obanga abanja kuba ssente zino eziweerezebwa zakuyamba abantu muluka yes gy'oli naawe oli potential beneficiary kati obanga abanja ekikyo so genda obuuze ssente zo zaatuuse ani gwe bagenda okuweerezayo bakubulira ebyetaagisa then nga butandika omwaka ebiseera ebisinga obungi aboka baba n'endowooza nti guno gugenda okuggwako nga nyina kyensobodde okuba nti nkola otulaze nti opportunities ye ziri mu bifo ebyenjawulo naye omuvubuka era obadde omuwa step nti aleme kulowooza nnyo okutandika na nsonga ya nzijeewa ssente zentandisa kyengenda okuba nti nkola biki ebyetaaga ebyo ebikulu oba oli awo organization ezo zoyogeddeko omuvubuka byantadde konye essira kati nga atandika omwaka abifune asobole okutapinga kwezo opportunities okay kati buli bantu bano baagala nnyo abantu abeewandiisizza kati nabagambye nti mwegase mu grupu yammwe mufune engeri gye mwewandiisaamu kuba baagala nnyo abantu kuba buli lwoteewandiisa kye tuyita informal kati akuwe ssente anaaziteekawa kuba oteekwa okwewandiisa ofune bank account ofune certificate eyo nno nayo process nene ate yeetaagamu akasente so abavubuka bateekwa okutegeera nti teri agenda kuwa ssente ate weewandiise kuba baagala nnyo kati ffe tuli wano tetunaba kwewandiisa n'ez'okwewandiisa zituwe ekyo tekiriiyo munoonye mmwe yes mwewandiise mwekolemu omulimu mwewandiise kuba tosobola saba ssente zonna nga teweewandiisizza ekyo kyo kintu kikulu nnyo then nekirala mugezeeko ofuna kye tuyita permanent place bwe babasanga
oli akuwadde ssente alina ebibuuzo abasangawa mufune address bwe muba temusobola kupangisa mufune musabe omuntu nti bannaffe tubadde tukusaba tutekewo wano entebe tujja kuwa emitwalo 5 oba 3 era abantu bangi ajja kukkirizaga waayi nange mpangisa emitwalo 2 ono bw'ateeka wano nampayo 5 nakyo kiba kikola ate tosiiba osigamba otunda byamaguzi so mubeere ne permanent place mube nga mwewandiisizza ebyokwewandiisa bingi njogedde ku certificate njogedde ku bank account ebyo byonna nabyo bikulu ate munoonye bank etasaba nnyo bank charges ne bank account gye mugulayo nayo nkulu kuba abantu bangi agira ava eno nagenda nagula current account na bank charges basaba sente nyingi basaba emitwalo 5 buli mwezi kati ebe ejja kulemesa wali bank ezirina accounts nga tezisaba monthly charges kati genda mweyo mugulewo account mu kiseera kino nga munoonya sente ate muleme kutuuka ku pressure yaki ya bank lwakuba sente teziwera and so on and so forth n'ekirala muteeka okwerundamu kye tuyita leadership governance kintu kikulu engeri gye mwefugamu ani chairman ani secretary ani treasurer then mubeere n'enkuŋŋaana ate ne minutes ezo muziwandiika ate tekitegeeza nti minutes ziteekwa kuba mu luzungu lwokka soba mu lulimi lwammwe mutegeera wandiika mu lulimi lwammwe mutegeera naye abantu baagala okutegeera nti muli organized okitegedde so ekyo nakyo kintu kikulu nnyo nga tetunnabagendayo then mutunuulire requirements bali ze baagala oluusi abamu bagamba nti nga temunnaba kusaba twagala mube nga mumaze omwaka gumu 2 3 lwaki basaba emyaka egyo kuba bakimanyi nti mwetaaga obudde okwetereeza kuba tosobola kwewandiisa leero ate enkya ne bakuwaki ne bakuwa ssente so kitegeeza muteekwa okuba abagumiikiriza kikutwalira obudde ebyo byonna byenjogeddeko kwewandiisa kuba kati okwewandiisa process yonna eyinza okugwa mu myezi 6 ne munoonya ekifo ne mukola ki ne mutandika okugiterekereza minutes ebyo byonna bitwala time so funa requirements beetaaga ki ebintu ebyo olabe nga musobola obikola ki obituukiriza ebitongole ebyenjawulo birina requirements za njawulo kuba kati olaba kankuwa example y'emyoga naye byonna bajja kwetaagisa nga weewandiisizza tewali kitongole kyogenda sabamu ssente nga gavumenti si kiwandiise mu gavumenti nga si kiwandiise mu gavumenti ssente ne bwe ziba za gavumenti ne bwe ziba nga si za gavumenti so abavubuka batekukutegeera nti ekintu ky'okwewandiisa kino kikulu ate n'ennaku zino ekintu kye tuyita emitimbagano oteekwa okuba n'ekipande ku mutimbagano website kuba oliba omutuusaako gundiyo nti batuyita gundi era kyasooka kyekyakunoonya naye website yaabwe eriwo kale ne bwemubanga embeera si nnungi muteekeyo ka website akatontono kati abaana bangi basomye ebintu bino n'emitwalo 10-15 basobola okuyiyizayo akantu ne kabaayo so muteekwa okutegeera nti ebintu bino bikulu gye giri mwaka gumu mwaka 2 gye njogeddeko nga mwetereeza muteekawo ka website muteekawo kaki mulabe nti muli organized nga tutuuka ku nkomerero ya programu yaffe olunaku olwaliro nga twogala okutunuulira ensonga eno yennyini eya abavubuka bano waliwo ensonga y'emisolo emisolo egya URA era batuuka ekiseera badde nsoma ku mpapula wano nga bagamba abantu ababidinga nga bagamba twagala certificate ya URA twagala tax clearance ya URA abamu batya nnyo ensonga y'emisolo naye nga tebagala okwengeginga mu business kati abantu bateekwa okutegeera nti Uganda eno n'abantu abakola amateeka bino ebintu babimanyi kankuwa ekyokulabirako omuntu oba buli mwaka nga tokola miliyoni 10 teri musolo gwonna gw'oteekeddwa kusasula okugyako license kati oddukira bwereere okola miliyoni 2 kyokodduka nti otya omusolo biki and so on no weewandiise naye funa omukugu abalage aweerezeyo kye tuyita tax return nti omwaka guno enyingiza yange ebadde bweti esasanya yange ebadde ate ne bw'okola ssente nga zisa miliyoni 10 katugambe nga zisuse miliyoni 10 naye nga tesukka miliyoni 15 ate abantu abangi mu baketi eyo webagwa okitegedde kati wala eyegamba nti affe tulina budde kujja kutunulira bitabo byo gwe tugambe nakoze ssente bwe ziti we wali omutemwa ate osasula ku magoba kati bwe mba nakola ssente bwe ziti nenfuna amagoba bagamba sasulayo emitwalo 2 ng'obaweezo gwe ng'otambula naye olaba omuntu akola miliyoni 8 naye yeeraliikiridde ab'omusolo ab'obuki naye ate oluusi n'abantu b'omusolo abo bennyini bategeera nti tulina bukugu tolina bumanyi
ne bakozesa loophole ezo ne bagagwa edduuka lyo bwenjirabye oteeka otuwa miliyoni 10 no papa nokola ki munnange mbadde nsaba kankuweyo 3 kalaba bw'ofiirwa osasudde nyingi wandibadde osasula emitwalo 2 oba 3 okusinzira ng'ofunye omukugu n'akuyitamu exactly omukugu n'ajja kuba kati abaana tubasomeseza abaana tebalina mirimu lwaki otawaana n'ebintu funa omwana alina some bit of experience akulage nti ebitabo byotegekawo oti declaring bwoti sasula emitwalo gya 2 obeere ne risiiti yo bw'ajja ng'omugayo gundi ebyo byawedde edda risiiti yino ojja kulaba ng'akola ki ng'akuvaako ng'agenda ku mulala. So bannaffe tetukola bizinensi nga bwe twagikola emyaka egiwedde no kati embeera egenda ekola ki embeera egenda ekyuka. Kirungi nnyo naffe ne tukyuka n'omulembe guno. Nga tumaliriza association zino zoyogeddeko endala ez'enjawulo teziri piki mu kusala wani gwe zinakolagana naye nekyesa abala obutapenetratinga muzo kuba bonna baagala bamemba buli lwojja ng'oyagala tandika bizinensi oba oyagala kuza bizinensi bo kibakolera kiringa ng'omuntu w'ekkanisa tosobola agendayo nti njagala kumbatiza nagaagwe genda bayinza ogaagwe kubwafaza tosobola kujja naye okubatiza tujja kubatiza so it's the same. So omuntu yenna ayagala ojoyininga ebitongole bino kizibu nnyo oli okugaana nti gwe tetwagala kuyingiza lwaki. So gendayo weebuuze otiira bwereere genda weebuuze obabuuze nti nina idea bwenti nina project bwenti ani gwe njogera naye ntandika ntya and so on. Nabo bennyini baba n'emikisa mingi ng'ogyeko egyo gye twogeddeko n'ebitongole nabyo bibaamu n'emikisa gyabyo ng'obyegaseeko nga tumaliriza era ng'osibula 2024 ekitongole kyo ekya Federation of Small and Medium Enterprises kirina opportunities ki kati ekitongole kyaffe tulinayo project eyamba abakyala abali mu byobulimi tukolagana ne embassy y'ewa Budaaki wano mu Uganda nga tugezaako okuyamba abantu bano naye businesses ze tusookeddeko ziri 10 zokka. Kati bizinesi ezo tuziyamba tuziwa obukugu tuziwayo ka grant katono tuziyamba okulaba nti zifuna kompyuta koga bizinesi zino 10 tusazeewo nti tusooke tutandikire ku bizinesi 10 zino tuzikole ki tuzisike tulabe gye zinaatuuka. Namba 2 tulinayo project endala naye eri eyo Busoga tugikola ne Heifer International ne Mastercard Foundation. Project eyo nayo eyamba abavubuka naye eri mu districts 11 mu Busoga. Then tulina ne project endala ne Uganda Communications Commission okulaba nti tuyamba abantu okwetanira ebintu bya digital. Eyo yo tubadde nayo okumala emyaka mingi. Then tulina ne project endala tulina ekitongole tukyeta TechnoServe naye eyamba abakyala abali mu envendiiro. So obeeyo ng'oli mukyala nga byokolamu oba okola mu katale naye si balimi naye owakatale atambuza enva ezo abali mu valuation etunda exactly agattamu omutiino katugambe okola juice wo naye ng'omujja mu birime jangu bakusangawa era ni namba isimu ogituwe osibule tuli Federation tuli Ntinda ku Stretcher Road bw'otuuka ku katale bw'ogenda ku Stretcher Road n'obuza akatale awo wennyini n'onoonya ojja kulaba signpost ekkubo erigenda ku Kampala Pharmaceutical Industries kwe tuli. So osobola otulaba essimu yange eri 0774 14 78 64 0774 14 78 64 bw'okuba ne sikwata weereza message njagiddamu weewaawo sibula bannayuganda bannaffe bannayuganda batulaba tweyanzizza nnyo okubeera ku TV ya Ssaabasajja tifana ya Ssaabasajja era tulowooza nti ensonga ze twogeddeko zijja bagasa naddala abavubuka mufune engeri gye mulaba nti mwekolamu omulimu okulaba nti tuzimba eggwanga lyattu. Weewaawo tweyanze nnyo tweyanzeege mukadde waffe wa Lugembe ndowooza kati kaseera kakuzukuka butabongoota